بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ. الله سبحانه وتعالى يتandika ejjuzo eno nga erimu okunyonnyola abakuraishi mu budde obwo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakatumibwa ng'ate abannyonnyola obukulu bw'olunaku lw'enkomerero, obukulu bw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omu n'okuva mu kusinza amasanamu amangi ge baali batadde ku Kaaba agaali gawerera ddala 306 nga ze nnaku eziri mu mwaka, ekitegeeza nga buli lunaku lulina katonda waalwo, nga waliwo essanamu eryali eddene eryali nga liyitibwa Hubal. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja asomesa abasajja abo abayigirize okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bw'omu bwe n'obutamugattako bintu birala byonna nga bamusinza, n'okubannyonnyola nti enneeyisa gye baneeyisa mu bulamu bw'ensi eno yegenda okusinziirako ensasula yaabwe ku lunaku lw'enkomerero. Abalibeera bakutte amateeka ne beeyisa bulungi balifuna ejjana, oluvannyuma nga tumaze okuva mu kabuli zaffe ne tugenda mu maaso ga Allah. Abaliba beeyisiza mu nneeyisa embi balibeera nga bayingira omuliro, waliyaazu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eno agamba ng'atandika essuula eno, amma yatasaaluun, kiki kye beebuuziganyako abakuraishi, nsonga ki enkulu gye bakubaganyako ebirowoozo nga bagyebuuza nga bamusiba mativu ku yo. ani nabai alazim, ekwata ku mawulire amakulu ennyo agakwatagana n'okuzuukira ku lunaku lw'enkomerero oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno obw'ensi. Abamu bakkiriza ne bakkiriza nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyasomesa ge mazima, waliyo okuzuukira n'okusasulibwa okusinziira buli muntu bwe yajjanga akola ku bulamu bw'ensi. Abalala nga babuusabuusa, n'abandi okubeera nti bawakanyiza ddala nti kigenda kusoboka. Allah teyeebuuza nti kigambo ki kye beebuuzaganya, ne babeera nga bakikubaganyako ebirowoozo oluvannyuma lw'okubeera nga bakibategeezezza mu bulambulukufu bwakyo, ng'ate ensonga nnene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala tekimwinaamu lusozi lwonna okubeera nti asobola okuleeta olunaku lw'enkomerero bo yadde nga balaba nti kiri wala nnyo mu magezi gaabwe. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekigambo ekyo bo mukyo bafunye obutakkaanya era nga baawukanayawukanamu mukyo. Abamu bakakasa nga bwe tugambye nti gye luli olunaku lw'enkomerero, abalala babuusabuusa nti lwandibaayo oba luyinza obutabaayo, n'abandi nga bwe tugambye nti bawakanyiza ddala nti kijja kusoboka. Kalla, mazima ddala, sayalamuuna, abajja kitegeera singa banaaba bavudde mu bulamu buno obw'ensi ne bateekebwa mu kabbuli zaabwe, bajja kutegeera nti olunaku nno ddala lwa mazima bwe balyekanga nga bamaze okutunukayo nga bavaze okuva mu kabbuli zaabwe nga bali kungulu kwa nsi boolekedde eri Allah. Summa, oluvannyuma, kalla, amazima ddala, sayalamuun, bajja kitegeera nti tekyalimu buzibu okubazzaawo oluvannyuma lw'okufa bwe banaabeera nga bakirabye nga Allah kibatuusizzaako nga bamaze okuva mu ntaana zaabwe. Alam naj'alil arda mihaadan. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nti sifa abaafuula ensi yammwe eno nga mwaliiro, bwe mwetaayiza ne mutambula, bwe mwetaayiza ne mulima, ne muddukanyizaako emirimu gyammwe egy'enjawulo nga temusanzeemu buzibu. Allah abuuza nti sinze nannyini kubeera nga yakola omulimu ogwo? Mugulaba nga mulimu mutono nnyo mu kutegeera kwammwe oba munene? Mu butuufu ddala mulimu munene. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola ogw'okutufuulira ensi omwaliiro kwe twetaayiza ne tukolerako emirimu gyaffe nga tewali muntu afunye kunyigirizibwa. Waljibaala awtaadan. Allah ayongera okutubuuza nti si ffe twabateerako ku nsi yammwe eno ensozi nga z'enkondo ezikwatiridde ensozi eno okubeera nti tebayuuganya. Singa ensozi tezaali ku nsi kuno, ensi eno tewaali badde muntu yenna agyeyagalirako okubeera nti yaali badde nga buli ssaawa eri mu kuzunga, eri mu kunyeenya, tewaali badde agifunirako mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala twanukula nti ye wuuyo eyakola omulimu ogwo ogw'okusimbako ensozi zibeere nga zikwatiridde ensi yaffe ereke okutuyuuganya tuwangaale mu mpangaale ennungi.
wa khalaqnakum azwajan sifa babatonda nga muli peya kikazi kisajja ekikawa n'ekiwooma siffe twabatonda nga muli bintu bibiri ekituufu ddala Allah subhanahu wa ta'ala yeyatutonda nga tuli ekikazi n'ekisajja nga buli bintu abikola mu ngeri ya bibiri mu ntonda ye Allah subhanahu wa ta'ala. waja'alna nawmakum siffe twakola otulo twammwe subatan nga bwe buwummuliro bwammwe obudde bwe buziba abantu ne bagenda mu mayumba gaabwe ne babeera nga bafuna okuwummula oluvannyuma lw'okubeera nga obudde bw'emisana babadde mu kkabasana. Allah yenna nnyini kola otulo otwo otulabika nti bwe kuwummula kwaffe. waja'alna al-layla libaasan siffe twabafuulira ekiro nga kyambalo omuntu n'abeera mu nzikiza y'ekiro n'asobola okukola by'atasobola kukola misana ebimu nga bimugasa wadde ng'ebimu abikola nga bimukosa oba bikosa abalala. Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera ekiro kyayise ekyambalo ng'enzikiza ffenna bwe tugibeeramu buli omu yamanyi kikyakoleramu nga abadde yeekwese mu kyambalo ky'enzikiza. waja'alna an-nahaara siffe twabafuulira obudde obw'emisana ma'ashan nga bwe budde bwe mulina okukabasaniramu okunoonya ekiyimirizaawo obulamu bwammwe era nakyo okuddamu nti Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini budde obw'emisana mwe tukolera emirimu gyaffe nga bw'ali nannyini budde obw'ekiro mwe tuwummulira. wabanayina ne tuzimba fawqakum waggulu wammwe awo sab'an eggulu musanvu shidadan enywevu. Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera eggulu waggulu awo ziri musanvu nga nywevu ziri ggulugulu yazikola nga tewali bweraliikirivu bwonna kirumu zisobola okubumbulukuka ne zibeera nga zizingako ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala ye w'amaanyi omukozi era omutonzi wa buli kintu. waja'alna ne tubateerako ku ggulu ezo sirajan ettaala wahajan ezaako ennyo n'amaanyi twabateerako ettaala wanjuba ku ggulu okwo nga tumaze okulitonda ettaala eyo ebeera ng'emulisa awatali kubeera nti esosola mwenna ne mubeera nga muganyuba kyenkanye mu kwaka kwayo abajeemu n'abo abakkiriza abawulize. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا سفة الساعة وبسفة بسزا من المعصرات وكفى مبيري ماء أمزي ثجاجا أمزا غافكمك نكبيرا غاتونيا ebimera byammwe ne bibeera nga bikomawo oluvannyuma lw'okuba nti bibadde bifudde omusana ebisolo ne bibeera nga biyagala n'omuddo n'amazzi okunywa nammwe bwe mutyo. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza abawarabu abaali bawakanya nti ekiyama tasobola kukireeta ebyo byonna mu magezi gammwe biyingiramu asobola okukola ebyo byasobola okukola n'ebyo bye mwebuuzaako bye mutankanamu bye mutalinaamu kukkaanya bye nannyini maanyi atasobola kulemererwa ebibalemye okuyingiza mu bwongo bwammwe okuggyako nga mukozesezza entegeera ey'ekika ekya waggulu. Allah agamba nti amazzi ago tubafulumiza okuva mu bire wabaawo ensonga lwaki tugatonnyesa kuno ku nsi agamba bw'ati linukhrija bihi habban nga twagala tufulumye n'amazzi ago empeke wanabatan n'ebimera ebirala ebitali bya mpeke nga byo bisobola okuba ebyendu oba osobola okuggyayo olulagala nga lumonde n'osimba ekintu ne kibeera nga kimera n'osobola okuggyako ekyokulya nga Allah subhanahu wa ta'ala atonyesezza enkuba. wajannatin era amazzi ago gabaviiramu okuba nti mufuna amalimiro alfaafa gasakaatidde ne mulaba amalimiro nga gasakaatidde bulungi nnyo emiti egigombaganye ne gabeera nga amalimiro gammwe gabasanyusa ne musobola okufunamu ebyokulya. tunuulire emmwanyi ng'enkuba ebadde etonnye olabe bwe zibuulukuka emiyembe bwekityo n'amasamba ag'ebintu ebyebika ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna ne tubikkiriza nti yabikola awatali kuyingizaamu magezi gaffe wadde kuteesa kwaffe
akkaatiriza ensonga ey'olunaku lw'ekiyama olwo abantu lwe babuusabuusaamu ng'abagamba nti inna yawma al-fasli kana miqata inna yawma al-fasli mazima olunaku Allah lwagenda okwawula wakati w'abalungi n'ababi kaana lwali okuva edda miqata nga luliko obukati obugere oba nga lulina essaawa engere bw'eriba ng'etuuse tewalibeerawo kukeerewa tewalibeera kwongerayo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti olunaku olwo lulina obudde bwalwo olwabugererwa nga bwe luliba luzze ng'essaawa yalwo etuuse. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'ateeka mu nkola ekyo kyaba asazeewo okubeerawo ku lunaku olwo. yawma yunfakhu fi s-suuri fatatuna afwaja yawma olunaku olwo bwe luliba lituuse yunfaku fi s-suuri eŋŋombe egenda kufuuyibwamu. tukimanyi bulungi nti malayika Israfil yakwasibwa omulimu ogw'okufuuwa mu ŋŋombe egenda okubeera ng'ezikiriza ensi eno. abantu bonna n'ebiriko bwe birimala okuzikirira wayitewo ebbanga Allah lyali bayagadde ate oluvannyuma agifuuwa omulundi ogwokubiri ebintu byonna bibeere nga bizuukira bigende mu maaso ga Allah. awo nno eribeera essaawa ey'okubeera nga Allah agenda okukisasula abaakolera obulamu bw'ensi eno bokka balibeera mu biwoobe. abeetegekera olunaku lw'akhira ne babeera nga bakoze Allah by'ayagala balibeera mu ssanyu. Allah agamba fatatuna afwajan eŋŋombe bw'erimala okubeera ng'ekommonteddwa Israfil agifuuye eyo egenda okuzuukiza ebitonde mugenda kujja mu maaso ga Allah nga mujja bibinja na bibinja. Allah subhanahu wa ta'ala abalamule. وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء zigenda kuggulibwawo eggulu fakanat abwaban zigende zifuuke emiryango egiyitibwamu bamalayika babeere nga bakka ku nsi eribeerawo olunaku olwo. Allah gy'alibeera amaze okutereeza obulungi kwagenda okukolera omulimu gwe ogw'okubala ebitonde bye. bamalayika bagenda kubeera nga bakka nga bayita mu miryango gy'eggulu nga gigguddwa. Allah subhanahu wa ta'ala abaleete babeerewo ng'abantu balamulwa n'oluvannyuma ate nabo abalamule mu bwenkanya buli bantu abasasule nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali balabye. وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال zigenda kusaanyizibwawo ensozi ze mulaba ez'eŋŋumu. abantu b'e Makka bakimanyi bulungi nti ensozi z'ewaabwe nsozi za njazi mayinja meereere amagumu ggulugulu ag'amaanyi. Allah agamba nti ensozi ezo zonna ze mulaba mu Makka ng'ez'amaanyi. Allah agamba ekiyama bwe kiriba kituuse zigenda kusaanyizibwawo nga bwe yagamba mu aya endala zibeere nga zitambula nga bw'olaba olufuufu mu bbanga olufuumuuka. inna jahannama kanat mirsada inna jahannama mazima omuliro jahannama kanat gwali okuva edda n'edda bukya Allah agukuma mirsadan nga guli bulindaala bwesunga okwaniriza abo abajeemu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagusuubiza guli eyo mu kwesunga guli eyo nga gulindiridde guli tayaali okubeera nga gwaniriza buli kika kya muntu yenna omujeemu. littaagina eri abaabula kuno ku nsi ne basukka ne we bandikomye maaba bwe bugenda okubeera obuddo bwabwe obw'omuliro jahannama. labisiina fiiha ahqaaban bagenda kumalayo mu jahannama eyo ebyeya n'ebyeya by'emyaka oba emyaka enkumuliitu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyababonereza emyaka egitaliiko kkomo nga bali eyo babonerezebwa okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bwe beeyisa ku bulamu bw'ensi ne bajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. la yaduukuuna fiiha bardan wala sharaba
la yazuquna fiha bardan tebagenda kukomba nga bali mu bulamu obwo obw'omuliro nga Allah bayingizizaayo tebagenda kukomberayo mu muliro ogwo jahannama bardan ekyokunywa kyonna kirabika nti kiribeera ekinnyogovu tebagenda kubeera nga bakiisa mu kamwa kaabwe wala sharaban Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebalikomba bardan kutulo otw'emirembe wala sharaban wadde ekyokunywa ekyo kyonna ekinnyogovu obulungi nga kiwoomu ekiyinza okubeera nga kibaweweeza ku bulumi bwe balibeeramu Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tagenda kubeera nga akibakkiriza okuba nga beeyagala nakyo teri kwebaka nti omuntu awummudde nga bwe twebaka ku nsi n'ogolokoka ng'ozzeemu amaanyi teri kwebaka nti olifuna emirembe teri kubeera ng'ofuna ekyokunywa ekigenda okuwa emirembe wabula ebyokunywa ebiriyo Allah bwe yali abyogerako yagamba bw'ati illa okuggyako ekirinywebwa hamiman lugenda kuba lwejje lw'amazzi gage mazzi agookye ennyo ageeseze ne gayita ne we gandikomye wagasaaqa n'amasira agalimu n'omusaayi ogwo ogukulukuta okuva mu abo abalibeera mu muliro bwe balibeera nga baataaza okunywa balirembekanga mu kidiba ekyo kirimu olutabu lw'amasira agalimu omuliro n'obukyafu obufuluma mu bantu b'omuliro Allah subhanahu wa ta'ala kyekintu ekyokunywa kyeyategekera abagenda okuba mu muliro ebibafulumamu ng'ate bye bategekera ng'ebyokunywa so ng'ate byo kyokkamala n'amazzi amayitirivu g'okwesera jazaan wifaqa nga yempeera etuukagana n'emirimu gye baakola kuno ku nsi emibi Allah subhanahu wa ta'ala nga baamunyiiza ekyo kye kibasaanidde okubeera nga basasulwa إنهم كانوا لا يرجون حسابا innahum mazima abantu abo ekiribaleetera okubeera mu mbeera eyo kaanu baalinga ku nsi kuno la yarujuna hisaaban nga tebalinayo ssuubi nti bagenda kubalibwa babeere nga basasulibwa okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe wamma ne beeyisa nga bwe baagala ne bateetegekera bulamu bwa luvannyuma wakazzabu baalimbisanga biayatina amateeka gaffe kizaban olulimbiso olwannamaddala ne babeera nga tebafaayo tebaasaala nga tebalaba mugaso guli mu kusaala nabwe kityo okuwa zaka tebaafangayo zaka ey'ebirime baalimanga balya nga batunda ebisolo nga batunda nga balya ennyama tebaafangayo ku by'obugagga bye babeerangamu mu busuubuzi bwabwe okubeera nga batoolamu zaka Allah subhanahu wa ta'ala ne bamunyiiza ne balimbisa amateeka ge olulimbisa olwabaleetera obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala وكل شيء ng'ate buli kintu kyonna kye baakola ahsaynaahu kitaaban twakimala okukibawandiikako mu kitabo kyaffe bamalayika bwe bawandiika emirimu emirungi abawandiisi b'emirungi era n'abawandiika emirimu emibi abawandiisi b'ebibi baamala dde okubeera nga bawandiika akawunvu n'akagga mu bitabo byabwe Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba ti buli kye baakola kyonna Allah yamala dde okubeera nga akiwandiika mu kitabo ky'emirimu gy'abaddu nga buli omu ku lunaku lw'enkomerero agenda kukwasibwa ekitabo kye era atunuulira enkola y'emirimu gye fadhuuku Allah agenda bagamba fadhuuku kale mukombe ku bibonerezo byaffe bye twabategekera okuva edda falan nazidakum tetulibeeteefuteefu jjo naluli kubeera nti tubongera akalungi konna illa okuggyako mpozzi azaban okubongera ebibonerezo oluvannyuma lw'ebibonerezo inna lilmuttaqiina mafazan mazima balina okwesiima abo abaliva ku nsi kuno nga batya ba Allah nga beewala dda shiriki ne beewala obujeemu ne babeera nga balaze obuwulize eby'amateeka ga Allah bagenda kufuna okwesiima nga batuuse mu maaso ga Allah
hadaiqa bagenda kubeera mu malimiro wa a'naban bagenda kubeera nga bali mu nzabbibu balya beeyagala bali mu malimiro agalimu ebyokulya agawummulirwamu nga Allah subhanahu wa ta'ala abawa ebika by'ebyokulya eby'enjawulo nga bwe kiri nti tuli mu nsi ya Buwarabu bategeera bulungi ebyokulya byabwe ebyali byagalibwa mu biseera byabwe Allah abategeeza wa a'naban enzabbibu kyali kyakulya kikulu gye bali era nga bwe bakibannyonnyola nti mu jjana gye kiri baba bategeera bulungi nnyo nti kifo kya bbeeyi ekigenda okubateekebwamu wakawaiba atraban bagenda kubeera nga baweebwa abaana abawala abato abalina amabeere ag'ettutu abatuukagana nabo mu myaka nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa emyaka egituukagana ng'omusajja ne bakyala be bonna basaamiragana kigamba nti ono mukulu ate ono muto bonna nga bali mu sayizi erabika nti etuukagana Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo yakitegekera abaana Adamu abagenda okuyingira ejjana bwe boogera ku bakyala ndowooza otegeera bulungi nga munnayuganda nti ddala mu butuufu ekifo gye tulagamu kirimu essanyu waka'asan Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera mu jjana obwendo bw'omwenge mu jjana eriyo omwenge ogugenda okunywebwa mu magiraasi Allah subhanahu wa ta'ala ge yateekayo ag'enjawulo nga go ga bbeeyi Allah agamba dihaqan amagiraasi ago ag'omwenge agagenda okubeera nga gajjuzibwa ng'omuntu bw'abanga amazeemu egiraasi gy'abanywedde awulira nga talina bwetaavu obw'okwongeramu ejjiraasi endala wabula nga buli jjiraasi ejjuziddwa ng'emala bulungi obwetaavu bw'oyo abanywedde لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا la yasma'una fiha lagwan tebagenda kufuna mujja n'omu kuwulira oluyoogaano yadde nga bali babanywedde omwenge si gwe mwenge ogufaanagana nga guno ogw'oku dduniya n'olaba abantu nga bamaze okugunywa nga bakubagana ebikonde nga baleekaana nga boogera ebitasaanye nga beeyambula engoye nga gubakozesa buli kika kya kintu kye batasobola kukola nga tebanywedde Allah subhanahu wa ta'ala agamba yadde nga mujja n'eriyo omwenge naye tugenda kuwulirayo oluyoogaano wala kidhaban wadde ebigambo byonna ebirimu obulimba ng'omuntu bw'aba anywedde omwenge guno ogw'oku nsi omuwulira nga gumuboyaanya nga byayogera agwamu bigwe talina kituufu kwasimba mannyo wabula buli kintu afa geeyogerera nga bw'aba asanze جزاء من ربك عطاء حسابا jazaan min rabbika eyerida empeera egenda okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo ataan hisaaban nga empeera ebaweereddwa olw'okubalibwa kwabwe kwe bali bamaze okuyita obulungi ng'emirimu gyabwe emirungi gyezisinze obuzito ku mirimu egyo gye baakola emiri Allah y'empeera kyekirabo kyagenda okubasasula ekyejjana olw'empeera efuniddwa mu kubalibwa kw'emirimu gyabwe egirabika nti gibadde mirungi mukama waabwe ng'asanyuse رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا rabbi samawati wal ardi Allah oyo omulezi w'eggulu n'ensi wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna nga biri mu buyinza bwe arrahman Allah oyo omusaasizi ekisa kye nga kyabuna oyo omujeemu n'oyo omuwulize kuno ku nsi bonna abagabirira la yamlikuuna minhu khitaaban abantu abatali bakkiriza ku lunaku lw'enkomerero tebagenda kufuna kuva gy'ali mukisa birabika nti boogeraganyako naye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubawa mukisa ogwogera naye Allah subhanahu wa ta'ala tebajja kubeera nga boogera naye ng'abakkiriza bwe bagenda okufuna omukisa ogwo يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح jukira olunaku olwo nti malayika Jibuliiru agenda kuyimirira
walmalaikatu saffan nezimalaika zonna ezisigaddewo babeere nga bayimiridde mu nnyiriri nga bwe batunnyonnyola obulungi bamalayika ab'eggulu erisooka bagendaka batwebungulule nga bayisimbye mu nnyiriri ng'ezibeera ku kaaba ziba za mwetooloolo nga bwe tubeera ku kaaba ennyiriri zigenda kubeera ng'eza kaaba zibeera za saako. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza bamalayika ab'eggulu erisooka bwe baliba bamaze okwetooloola ab'eggulu eryokubiri basimbe emabega waabwe bwe kityo mpaka ku ggulu musanvu bonna nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza basimbye ennyiriri ezitwetoolodde batwebunguludde. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nga ne Jibuliru mwali ne bamalayika bonna nga bali mu nnyiriri la yatakallamuuna nga tewali n'omu ayogera amaloboozi gonna abantu basirise buli omu alowooza ki ekigenda mu maaso illa okuggyako mpozi man adina lahu rrahmanu Allah yekka gw'aliba awadde olukusa n'amukkiriza okubaako ky'ayogera wa qaala sawaaban ate agenda kwogera ng'ayogera bituufu byereere ayogera mazima meereere tewagenda kubeerawo bulimba lugenda kuba lunaku nga lwa kitiibwa nga tewaliiwo nsonga lwaki omuntu alimba wabula okwogera amazima ameereere gokka. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق olwonno olunaku lwa mazima ddala lwe tuzze tulombojja nga bw'oluwulidde tulwogerako eri abakkiriza n'abatali bakkiriza nga bw'owulidde twogera ku bibonerezo by'abatali bakkiriza n'ebirungi by'abakkiriza bye balisanga mu jjana. Olunaku olwo lwa mazima lujja kubeerawo nga mwe mubadde mulwebuuzaako ku ntandikwa y'essuula nti ddala lulibeerawo oba terugenda kubaawo. Allah amaliriza essuula eno ng'abategeeza nti olunaku lwe mubadde mukubaganyaako ebirowoozo terusaana kukubaganyaako birowoozo kuba ansa yaalwo eri nti ذلك اليوم الحق olunaku olwo lwe mubadde mwebuuziganyako lunaku lwa mazima ddala sirumina kubuusabuusa mu kubaawo kwalwo. faman shaa attakhadha ila rabbihi maaba omuntu waddemba ayagala okweteerawo eri katonda we obudde obulungi n'akola ebyo Allah by'ayagala waddemba okukola ekyo ate ayagala alinde ekijja muleke yeeyisenga bw'ayagala. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم مزما فتبتيسزا tubabuulidde buli kyonna ekibakanga musobole okubeera nga mweddako ne tubatiisa nti waliyo adhaban qariban ebibonerezo binaatera okutuuka ensonga eneetera okugwawo olunaku lw'ekiyama teruli wala olunaku lw'ekiyama lukubye ekkoodi mwali badde mu lukolerera yawma yanzuru almar'u omuntu ku lunaku olwo agenda kutunuulira ma qaddamat yadaahu ebyo bye yakulembeza mu maaso g'okukola emikono gye bye gyakulembeza okunaayiza byonna ebirungi n'ebibi agenda kubiraba mu maaso ga Allah ng'atuuseeyo. wayaqulu alkafir oyo ataali mukkiriza bw'alimala okulaba embeera nga bw'eribeera ku lunaku lw'ekiyama agenda kwogera agambe ya laitani nze nga zinsanze kuntu turaba singa nfuuse ettaka. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma nga tumaze okukuŋŋaana ku lunaku lw'enkomerero agenda kulamula wakati w'ebisolo ekyalina amayembe bwe kibeera kyali kiyiikiriza enkunku ne kigitomera. Allah agenda kulagira lwakyo kigyesasuze ku lunaku lw'enkomerero kubanga lunaku lwa kusasuligana. Allah subhanahu wa ta'ala bw'alimala okusasula ebisolo nga buli kimu kimaze okumala okusasula kinne waakyo obulyazaamaanyi obulyazaamaanyi obwakituusibwako Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubifuula ettaka bibeere nga byo bisaanawo nga y'embeera yaabyo oluvannyuma lw'okusasuligana. omuntu atakkiriza alyegomba tisinga nange mbadde ng'ebisolo ne bannamula mu ngeri y'ebisolo n'enfuuka ettaka nesibeera muntu kugenda kubeera nga njolekedde ebibonerezo ebyo bye Allah subhanahu wa ta'ala byayogeddeko ebirigenda okubeera eby'obulumi nga bw'abyogedde ebiri mu muliro
ng'okunywa amazzi ag'olweje, teri kubeera nti ofuna otulo owummule, okubeera nti ogenda kubeera ng'onywesebwa ebyo ebiriba bifulumye mu bukyafu bw'abo abalibeera bavudde mu muliro, ebiriba bivuddemu abo abalibeera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala byateekerateekera abantu abajeemu. Omuntu atakkiriza alyegomba bisinga nange nfuuse ettaka ne sigenda kwolekera bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byateekerateekera abaddu b'abajeemu.